Kaakati omuwala gw'olaba oyo doosi w'essomero amukkakkanyeeko n'amukuba mpaka bw'amusse. Ekimussizza omuwala ono kwe kumusanga ku prom party gye bategese ku ssomero ng'ali mu kunywegera omulenzi. Doosi abasanze bali mu kwenywegera, n'akkakkana ku mwana w'abandi n'amukuba mpaka omwana bw'atuuza ekiseera n'afa. Doosi bw'alabye ng'amaze okutta omwana w'abandi n'akwata omubiri gwe oba omulambo gwe n'agutwala mu ddoomu gy'agulesse. Kati bano banne gye basanze omulambo nga bagenze okukyusa engoye ku lunaku lwa prom. Kakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omuwala gw'olaba oyo omugenzi kati bamuyita Shira. Shira abadde asomera ku ssomero eriyitibwa St. Thomas nga lisangibwa e Bunyaruguru mu Western Uganda eyo waggulu. Ndowooza baba Banyankole, ndowooza baalaka Banyankole. Munnange ku ssomero ly'abaana abawala bategezeeyo ka prom party. Prom party mubimanyi ebyo bya prom. Abaana bambala engoye zaabwe zineene ezitali za ssomero ne bajja ku lunaku lwabwe nga bategeseewo akaddanke ku ssomero ne bafuna akaseera akalungi. Abalina ba boyfriend ne mubalaba ku olwo oba okitegeera. Abambala ne banyuma byonna mubiraba ku olwo. Prom party muziraba ez'amasomero. Abaana bakapolingira ddala ku prom party. Mpozi bwe batakikola ndowooza mu biseera by'okusoma. Kati ku ssomero ly'abano bategese prom party. Bwe bategese prom party, omuwala ono Shira ayinako boyfriend we ku ssomero lino. Bo bannaabwe babadde eri nga bali mu muziki, bali mu kwenyiga nti mumanyi nga muli mu hall mu kaseera ako aka prom. Abaana bajjayo omuziki ne balyoka bazina amazina ne balyoka bakola biki. Kakati ku ssomero ly'abano abaana banne bo babadde eri nga bali mu muziki ate ye ng'ali eno ali ne boyfriend. Oba okitegeera ekintu ekyo ng'ali eno ali ne boyfriend. Bwe beenywegera bwe bakola biki Doosi tannaba kubalaba. Oba okiwulira? Ebiseera ebisinga amasomero gano bwe bategeka ennaku nga zino eza prom abaana babaleka ne bakola bye baagala. Abasomesa baba n'olugonogono olukubiriza abaana mu budde bw'okusoma. Naye nabo bakimanyi nti obudde bwe buba nga bwa prom, abaana babaleka ne bakola buli kimu kye baagala, ne bakola kasasiro waabwe gwe baagala, ne bakola enjoyment yabwe. Buli omu kyayagala kyakola ku prom kubanga luba lunaku lwabwe. Oba okitegeera, kubanga olunaku luno olwa prom lubeera lw'abaana ba ssomero abawala n'abalenzi. Kakati ono ye Shira mu kugezaako okunyumira prom ne boyfriend we, ndowooza omukwano gw'abayitiriddeko ne bagamba kabave mu abaana abangi baddeko kebbali basobole okunyumira olunaku olwo. Era mu kugezaako okunyumirwa batandise okwenywegera. Abaana b'essomero ababiri, ono omugenzi Shira ne boyfriend we, ne batandika okwenywegera. Kati nga bw'omanyi bano baddoosidoosi b'essomero mu lugezigezi lwabwe olungi baba bayitaayitamu nga bakola ki, nga balawuna. Ate mu biseera ebisinga obungi abaana bano abalina abakola coupling ez'amaanyi ku masomero bo batera okweyawulamukko either ne bagendako ko eyo emanju w'ekizimbe, oba ne bafuna we batuula eyo, oba ne batuula mu kiraasi eyo gye bakolera ebintu byabwe. Kati ono Doosi yamusanze eyo emabbali g'ekizimbe ng'ali mu kunywegera omulenzi, nga bali mu emikono giyitiŋŋana, bali mu ziromansi. Doosi kyava abayita n'abagamba jangu mujje wano, kamiya mujje wano. Kati ate omusajja ono Doosi obusungu teyabutadde ku mulenzi. Obusungu teyabutadde ku mulenzi. Obusungu bwonna obw'ettumbiizi yabukkakkanyizza ku muwala. Era yakuta omwana ono ow'obuwala n'amugamba mubadde mukola ki? Ng'omwana talina kyayinza kunyonyola kubanga baba bakutte red handed. N'abagamba mubadde mukola ki? Ebyo tebyagaanibwa ku ssomero nti byagaanibwa. Kakati jangu wano. Ate ye omulenzi olwakutte omuwala mu kutya okungi ye n'adduka n'akola ki? N'adduka n'avaawo. Doosi yakubye omwana w'abandi n'amukuba
n'amukuba n'amukuba n'amukuba n'amukuba. Baana banne bagenda okujja nga omusajja ali mu kutta omwana. Yakubye omwana n'atuuka ekiseera n'aba nga takyasobola na kukaaba ng'asinda businzi akekema bukekemi. Bwe yalabye ng'omwana ono amugonzezza n'amukwata omubiri gwe ng'omwana agonze n'amutwala mu ddoomu n'amuwummuza eyo. Ono ng'akyalimu akasindasinda akakekema, teyatabanye na kugamba nti oba omwana mukubye nnyo mutwale mu ddwaliro. Ye olwakubye omwana n'amutwala ate n'amusula mu ddoomu. Kati ono boyfriend gwe babadde bali naye ye teyamukubye. Ye teyamukoonye nako. Waliwo abaana abadde bagenza okukyusa engoye. Nga bumanyi promo abaana bagendeyo ne bakyusa engoye. Bamusanze ono Shira agalamidde wansi ku seminti bw'ati. Bagenda okumutunulako ng'akubiddwa bubi nnyo. Ate nga waliwo abamulabye nga Doosi amukuba. Olwamaze omukuba n'amutwala n'amusula mu ddoomu. Ogenda okumuyitaayita ng'ayitaba. Banne ne bamuyitaayita nga bwe basula mu domitry ne bagezaako okumuyita nga tayitaba. Kwe kuyita ki? Kwe kuyita metroni w'omu ddoomu. Agenda okutuuka ku mwana ng'omwana mufu wajjo nga yafudde dda ng'omukka gwaweddemu dda. Doosi olwamaze okkuba omwana, ssebo kasenkagale ne kadda eri ne kasajjata ne katuula kamaze okutta omwana w'abandi. Oba omwana ono ekyamuttisizza kadoosi kano kabadde kamulinamukko ku feeling nga kko, kubanga oŋŋamba otya nti osanze abaana ab'essomero nga bali mu kwenyumirwa bo nga bba ababiri. Obusungu obwanga n'obusungu n'obutunuuliza omuwala omulenzi n'otabaako kintu kyonna ky'omukola. Temulaba nti ono Doosi ateeka okuba nga yabadde yakubisizza omwana ono n'obujja. Doosi yakutte obujja bonna n'abuteeka ku muwala. Ndowooza ng'agamba kaana ggwe oba nali nkukwanyeeko n'ogaana, ate nkusanze olina buvubuka bulala, kansooke nkukube ompulire, kubanga mbuulira lwaki ye omulenzi teyamukubye. Era ono yamukubisizza busungu bungi mpaka bwe yamusse. Kiki ekiba kikuttisa omwana wa munno olw'okuba omusanze ne gundi nga bali mu kufuna akaseera kaabwe kasanya. Ate ku lunaku olwa prom, olunaku olwa prom abaana bakkirizibwa okukola buli kimu kye baagala. Era abaana bwe bategeka omuziki kati nga ku prom party ezo ne bategeka akadanke mu hall, abaana beekola ebintu by'otamanyi na kumanya. Ne gw'obadde olaba ng'omusirise kolo n'ava beast mode neeyoleka ng'obadde omulaba badde musirise mu kiraasi, naye ku lunaku olw'akadanke n'alyoka ajjayo kalaze entuufu n'akunkumula amazina okubula okwetta obussi. Era olwo olunaku olwa prom amasomero galulekera abaana ne bakola buli kimu kye baagala. Abasomero mubalaba abaana bamaakinga buli omu ng'alina omuntu we. Then olunaku eruba luwedde obudde nga bwakusoma, then biba bisobola okuyimiriramuko. Abalina boyfriend ne girlfriend muba musobola okweraba mu bubba, mu tayimu zammwe mu bubba, kubanga kiba kizibu nnyo ate okubasanga ate mu mulimu kwenywegera mu nnaku zino enjereere ez'okusoma. Kaakati ono ye Doosi asana n'akwatibwa n'abeera ekyokulabirako eri abasomesa abalala. Ebiseera ebisinga Budoosi obubeera ku masomero butera okwefuulafuula kaali, butera okwefuula mbu bo bwa lugezigezi. Abasomerako ku masomero nga galiko Budoosi, Doosi bano batera okubeera mu masomero ga secondary. Oba bakola mulimu ki? Doosi abaki director of sports nedda director of studies. Doosi yabaakulira eri abasomesa, yakulira ebyenjigiriza ku ssomero, aba director of studies ku ssomero eryo. Kati Budoosi buno butera okubeera n'olugezigezi nga bw'okiwulira. Era bw'otuuka ku ssomero
abaana mu kirasi kaŋŋame nti ng'oli mupya ogenzeeyo bagamba banaye Kadoosi Kadoosi ako bannange mulimu sabjekiti ezirina obusomesa obw'olugezigezi. Kadoosi ndowooza oba sabjekiti kyeyina obusomesa nga bwa lugezigezi, ndowooza ne maathi ndowooza obusomesa obuba n'olugezigezi nnyo nga bw'okiwulira buba bwefuula mbu bwo bwayiga dda bwefuula mbu bwo oba okitegeera. Kakati kano akasomesa kasaana ne bakakwata ne kabeera ekyokulabirako eri abasomesa abalala. Kuba tosobola kuŋŋamba ogenda kutta omwana w'abandi gw'osigale ng'oyinaayina ne ku ssomero osigaleko ng'okola. Kubanga omwana ono baamusanze nga mufu naye ssebo mpaka nakati Doosi ono tannaba kukwatibwa. Era jjuuzi nalaba waliwo omusomesa, bano abasomesa ba sports abayigiriza abaana okubaka, okusamba omupiira, abo abasomesa. Waliwo omwana bali mu training ey'okubaka, bagenzeko mu kasaawe. Kati nga bw'omanyi ng'omusomesa ali mu kukuyigiriza, byali Busoga eyo, essomero lyali Busoga eyo, omwana baba bamuyigiriza okubaka, ndowooza nga ayina ensobi gye yakola mu kumuyigiriza mu training. Omusomesa yava eri n'akuba omwana empi, omanyi ziri empi ze bayita lubaluba. Yakuba omwana empi pa omwana n'atuuka ekiseera nga n'empi takyasobola kuziwandolinga, yamukuba empi n'atuuka omwana n'azirika. Era abayizi banne ne bakwata omwana ne bamuddusa mu kakiriniki, omwana ne bamuteeka ku oxygen nga takyasobola kussa. Abayizi b'essomero bagenda okulaba ng'omusomesa ono akubye omuyizi munnaabwe ali awo ssebo ayinaayina, anti bali mu sports, ayambadde akapale kampi. Ne bamugamba ssebo, tugenda naffe kukolako ng'obuyinza bulagira. Abayizi ab'essomero abaana bo kennyininyini ab'essomero ne beerumbira omusomesa, ne balyoka bamukwata amataayi, ne balyoka bamuyisaamu nabo empi. Omusomesa n'amaliriza ng'adduse. Era omwana ow'obuwala oyo baamukwata ne bamutwala mu kakiriniki ne bamuteekako oxygen. Kakati nze ŋŋanze mu butuufu eby'abasomesa okukubiriza abaana bandibadde babijja nawo. Abasomesa ne balekerawo okkuba abaana, mubiveeko. N'okwata omwana n'omukuba mbu olw'okuba simanya yagudde okubala. Ate ng'abaana bwe bakula tebalina mirimu gye basaba nga gikwatagana ku ebyo. Ne gwe n'odda ku mwana wa muno n'okuba. Ate obusomesa buno obusinga obungi bwegwanyiza abaana bano. Olina okukimanya nti obusomesa obusinga obungi bwegwanyiza abaana bano. Kati kano Kadoosi kasobola okuba nkabadde kalina engeri gye keegwanyiza omwana ono Shira, naye ndowooza bwe kamusanze ne kalaba nga ennamba yaako bagitwala, ne kagamba kaakati kankutte ffenna tubifiirwe. Oba okitegeera? Ozannya n'okuzannya. So bye biri ku sayidi eyo, naye nga ab'obuyinza basaana ne bavaako kye bakola ne kye bakolera abasomesa nga bano oba amasomero nga gano. Kati ono omusomesa asaana ne bamuggyako layisinsi ye, naba nga takyasobola kusomesa, ate ne bamusiba kubanga guno omusango gwa mada. Ne bamusiba emyaka egitakka wansi wa 3. Oba okitegeera? N'asooka n'abeerayoko kubanga omwana w'abandi gwe yasse talina ngeri gy'agenda kumuzzangulu, olw'okuba ko kalina ebigendererwa byako. Oba okitegeera ekintu ekyo? So byebyo biri sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu, mwebale okuba nti ate subscribinga tannaba kuba nti ate otwegattako, tusobola okuba netambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna. Ejjo tetwasobodde kuba nti ate tulabikako nga bwe nabategeeza nti nabadde ngenze kuziika. Mwebale nnyo mwenna abansindikidde message ez'okusaasira. Mukama Katonda bampeera omukisa. So mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Stay blessed, peace and love.